Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nga yenze namakula Amina nansinzidde Saudi Arabia nga nina obusungu n'ennaku ennyingi ku muvubuka gubayita Eric ng'asinziira mu kampuni ya Al-Malai e Saudi Arabia. Banyabo ne bassebo mwenna abali eyo, omuvubuka gubayita Eric akolera mu kampuni ya Al-Malai simulinaako buzibu era simulinaako lutalo, naye nze simanyi lwaki anzigulako olutalo. Kyenjagala atuuse ku mikutu, kyenjagala ambuulire afaaki nange. Yakwata ebifaananyi byange n'agenda abikomentingako ebintu nga aswaza erinnya lyange, nga njogerera ebintu ebitali bituufu, ng'ayogera ebyawa n'ebyawa ku bintu ebitali bituufu. Ndi mukyala n'alekerera okuddira olutalo luteeka ku nze n'agenda nga luteeka mu famire yange. Kyenjagala mbuulire nsaalwa ki, fitina ki, bujja ki, mbeera ki gyanteekako. Omuvubuka gwe bayita Eric yegattibwako omuwala gwe bayita Rosette Bridget ng'abeera Uganda ekyaddondo. Maama ali eyo ewala nga wasindika omwana wo mu Saudi Arabia, nga wamusindika nga tamanyi yadde ennamba ya embassy, naye ng'asobola ennamba y'okungwa mu ngalo bweti mu ngalo zange. Nimpulira mbu waliwo omwana munnayuganda gwe basudde kasasiro, ninsalawo omwana oyo nimujja kasasiro. Musango ki gwe mbanzizza? Ku baana abamu abayisiddwa mu mbeera embi nga balina ennamba yange y'essimu, nimbajja oluusi ku kasasiro ng'oli akubidde nze munnayuganda bamusudde kasasiro nimujjayo. Buzibu ki bwe mba nkoze? Mba nnwanirira musaayi gwange. Kino nkikoze ndi munyiivu. Omuvubuka gwe bayita Eric asinziira mu kampuni ya Al-Malai yatuuse okukola vidiyo, n'akola vidiyo yaliko ex wange, n'aleeta obusungu n'obukyayi ayonoona erinnya lyange, n'aleeta ensaalwa, efitina, obujja ayonoone erinnya lyange. Maama gwali eyo nga wasindika omwana wo mu nsi y'Obuwarabu, n'owulira nti omwana wo yali mu mbeera bweti naye yafuna omuntu amuyamba, nga si embasi emuyambye n'omuyamba, naye nga muntu buntu wa bulijjo. Lwaki abantu obuntu batandise otumalamu ekisa? Kuba omuntu bw'asinziira ku mikutu n'atandika okuvuma nze nti abaana balekaawo okubayamba, baba bagenda kuyiga bwa malaaya. Gwe nga tonnatomera mbeera mbi mu nju y'Omuwarabu muuli okugaana omwana okuyambibwa nti aba agenda kukola bwa malaaya. Abantu abali eyo abavumirira nti Saudi Arabia waliyo bamalaaya bagiwaayiriza. Abantu abasinga obungi bavumirira buvumirizi nsi. Omwana ne bw'aba nga teyasobola kudda Uganda nga ali out for kafiri, ali out for company, asobola okubeera ne banne naye naakola emirimu gye housemaid ng'akola bwa maid naye nga si kwetunda. Bannange e Saudi Arabia nze mpozi nga ebitundu ebimu bye simanyi naye ebitundu bye mmanyi simanyiyo bamalaaya era sibamanyiyo. Kati oyo omuvubuka Eric amanyi bamalaaya mu Saudi Arabia, ye yaba abatunnyonnyola. Omuvubuka yampandikako story enkyamu, omuvubuka nanteekako ebintu ebitali bituufu, omuvubuka nanteekako buli kimu. Facebook yange owandiikamu Amina amanya 2 n'osoma story eyo erimu mu Facebook yange ye muvubuka Eric gwe njogerako. Facebook yange erimu Amina emirundi 2. Omuvubuka gwe mpandiseeko story yoyo omuvubuka gwe njogerako ku Facebook. Omuvubuka oyo yafuna okukosebwa ne banne, naddira obusungu engeri gye yaliko mukwano gwange n'abuteeka ku nze nga sina na kyemmanyi. Namuleka aliatinge nange olw'ensonga nali sikyalina kyenziza kumubuulira kituufu
ye n'asalawo agende maaso n'okunnyonoona erinnya. Ntangaza eggwanga nti omuvubuka Eric asinziira mu kampuni Almalai yamanyi byakola era yamanyi biki byakola, wabula nze omu gwayonoona erinnya simanyi kiki kyakola. Bannange ndi munyiivu, gwali ng'omanyi omuvubuka gwe bayita Eric era ng'omanyi nti omwinako oba oluganda, timunnenyanga. Sirina buzibu na muvubuka gwe bayita Eric, wabula ye yafuuse ekizibu gye ndi. Simulinaako tabbu yadde ettondo, ye afuuse tabbu gye ndi. Bannange Bannayuganda, engalo zange zino ziwaniridde ku baana Bannayuganda abangi ennyo. Engalo zange zino ziyambye ku baana Bannayuganda abangi ennyo. Mbikudde ne feesi yange nsuubira. Naye bwe ntunuulira omuntu avaayo eri n'agamba nti omwana eyasobola okwejja mu mbeera embi n'abeera ng'ali out for kafiri, out for company, nti abeera mu bwamalaaya yeetunda, bannange mulekeraawo okwonoona abakyala amannya gaabwe. Mulekeraawo ogenda nga mwonoona abakyala amannya gaabwe. Abaana abo tubajja ku nguudo, abaana abo tubajja kasasiro nga tamanyi na namba ya embase. Bw'abanga tayagala kukola, omuwe namba ya embase n'agenda ku embase ne bamuza mu nsi ye. Naye gwali eyo bw'oba olowooza nti omwana ali out kafira, ali out company, nti abazze kwetunda, abakola bwamalaaya, Eric ng'okolera mu kampuni ya Almalai, toddamu kwonoona bantu mannya. Ate tetwagala otutte mutima gwa kuyamba Bannayuganda abali mu mbeera embi, abasuuliddwa ku makubo. Ffe ffenna tulina okuyamba ku embase yaffe, kubanga ba embase batunuulidde abaana nkuyanga bangi. Embase tetunuulidde muntu omu. Kati nze bwe mba ndi eno nga nina obudde nga akasimu omwana akakubye bamukasuse kasasiro Omuwarabu, tikiŋŋaana kujjayo omwana oyo nimukwasa emikono gya embase. Naye gwe Eric ogenza otuwandiikako erinnya ebbi, omuvubuka Eric ng'oli mu kampuni ya Almalai, nti abavubuka abawala abaatoloka, abawala abayisibwa mu mbeera embi abali out for company, mbu beetunda. Weebeereremu. Ebyo ebintu by'oyogera bya kisiru, tibijja mu myaka gy'oli musajja mufumbo, oyina abaana. Ate bw'obanga oyina ensobi gy'okola omuntu, toteekangamu famire y'omuntu. Eric kuno kulabula. Oli mu nsi e Saudi Arabia mu kampuni ya Almalai, ndi mu nsi ya Saudi Arabia, ndi out for kafiri. Wulidde amazima. Eric bw'oba ng'okyagenda mu maaso n'okukola obukuubagano ne Namakula Amina, Eric kino nga nkikugamba, ffenna tuli mu Saudi, wakiri ffenna tusibirako engugu ne batuza e Uganda. Singa tookeere ku makya nonneesonyiwa. Eno warning okuva gy'oli. Nsuubira sikwekwekeredde. Olagira abawala batuvume, olagira abawala batuwandiikeko ebintu, olagira abawala batukoleko buli kimu kibaagala. Eric okwata ebifaananyi by'abawala n'obikomentinga ku Facebook, okwata ebifaananyi by'abantu ab'obuvunaanyizibwa n'obawandiikako enziro, okwata ebifaananyi by'emikwano gyo gyennyini n'obateekako ebintu ebitali bituufu. Eric abantu abalinga abakunenyaako ng'omuntu, bwe tobamanyi, sibamanyi, nereka genda ng'obakira buli muntu, tegeera ng'ekituufu kiki ky'olina okutambulirako na kiki ky'olina okukola, so si kubakira buli muntu. Eric nsaba weetereeze, message eno singa neekutuuka, nkugambye tuli mu nseegi, naye mbadde nkusaba nti ffenna twajja kukola, ate ffenna twagala tugiveemu nga tuli balamu. Era nkusaba nti message yange eno bw'eba ekutuuseeko, koma ku mumwa gwo, funya ku mumwa gwo, koma ku bigambo byo, weetereeze. Sijja kusobola kuleka musaayi gwange nga gunkubidde essimu nga guli kasasiro nti okuyamba Omunnayuganda munnange, olw'okubanga Eric agamba nti abaana bali out for kafiri baba bamalaaya. Eric gw'otugula, bw'ogamba nti nno ffe tuli bamalaaya, Eric ekitegeeza gw'otugula okitegeera. Nze bw'ompita malaaya Amina, Eric kitegeeza oba ongula.
era oba omanyi wongulira kaakati njagala ondage nakwetundirako wa era wangulirako wa kyenjagala erinnya lyogamba mu Saudi Arabia tuli bamalaaya njagala oyogere wangulirako wa era nakwetundirako wa oyogere ebintu byotegeerera byolinamu amagezi nti nenkeera ojja kusobolanga okubiddamu so sikumala gasamwasamwa bira mu ppango kakanya ku mumwa gwo Eric Saudi Arabia mu kampani ya Al-Malai n'ekifaananyi kye kikyali mu kompyuta ngenda kukijjamu nziremu nkole vidiyo nga nkikutte bwenti musobole okukyetegereza nsaba mu sharing vidiyo eno esobole okutuuka ku buli muntu omuvubuka ali mu Al-Malai bamuyita Eric Facebook yange erimu Amina bwenkozeeko sitole simuvuma sikola kiwabula mulabula nti enensi gye tulimu si ya Afrika enensi gye tulimu yasi Buwarabu endowooza y'omuddugavu si endowooza y'omuwarabu endowooza g'omusajja chance gy'olina si echansi y'omukazi gy'alina Eric njagala buli muntu eyajja mu nsi eno aveemu nga mulamu Eric njagala buli muntu eyajja mu nsi eno aveemu nga afunye ekyo kiyajja nga aluubirirwa abo bonna abawala b'owaga banvume batuvume bakole batya abawala betunda abawala bakola batya mu maaso obwerere bw'abakyala ongaseeko ebintu ntu ebitali bituufu Eric oli muzadde ndi muzadde wajja kukolerera abaana bo najja kukolerera abaana bange nandyetaaze tukolerera abaana ove ku bantu